Kitangaza, naye nga tugenda mu kanyomero kaffe ak'emabega ga kamera biki ebifudde mu movie industry nze nabagamba nja bibatuusaako oba ntya olunaku olwaleero mbadde wano eno ku Muganzi Razza rooftop wabaddewo ba distributors akatale ka movie industry ye Uganda kagenda katereera naye mulimu abali mu kwekuba emiggo abali mu kwekuba eŋŋuumi baneno bateekawo kineno baneno bateekawo kineno waliwo abalwanisa Palwood simanyi nze njagala tugende tubeewulirireko bo bagamba batya Luwenda kiri we batemye okubeera nga akatale ke Uganda katereera aka movies njagala tubeewulirireko we babadde ne VJ Junior musanzeewo omusajja ayogerera ka sinema mu ddoboozi esseneekerevu njagala tugende basobole okubeera nga batubuulira kiki buli kinoomu Luwenda kiri we batemye ye alaba kinaakola njagala tugende mubeewulirireko. Yes, mukasera kano nga tolekedde ekyatrese akawungezi kole nagamba isola bayo boy VJ Junior the incredible Eva Chalemba never equal kabejja olwaleero atuyina enteekateeka ze twagala okugezaako teekawo tusobole okugyawo oluwonko luli mu maseekati g'abatunzi ba firimu n'abazanyi ba firimu tulabe nga tusobola okugezaako okuba nga tukikwasaganyiza wamu kyekibadde kisingira ddala okuleetawo embeera nti abamu baali bakozesa omukisa ogwo olw'oluwonko lwoli wakati waffe ne bajja ne bagezaako okuba nga beefunira bye baagala naye twagala embeera eyo tugijjewo tulage nti ffenna tuli bannayuganda ate nga tuli willing osupportinga movie industry n'okusupportinga baganda baffe mu ngeri emu oba endala. Kati nteekateeka ki ezo ze mukoze Luwenda ki lwe mutemye? Essaawa zo tetunabatsema Luwenda lwa nsonga twakateekawo olutindo twagala tubeeko engeri gye tuteesa tugenda tandika okubaako n'enkiiko z'okuteesa nga tutuula ne tuteesa ne tukkiriziganya kino kitambule bwe kino kitambule bwe kiti tusobole okugezaako okuba nga ffenna tutuuka ku nkomerero ya byonna tuveeyo n'ekitugatta kimu ekinaasobozesa okuba nga kitwala industry mu maaso. Pulidde mugenda kuleeta streamline egenda okubeera nga yeefaananyizaako nga Palwood nga ebinayuganda bigenda kubeera biwandiisibwa eno bisobole okubeera nga bigenda katale bwe kiri. Kyensobola okugamba nti strategy ezaffe buli omu alina strategy engeri gyakolamu ebibye mulimu abayingiza abantu olw'empaka mu kyabwe naye ate ffe ekyaffe kigenda kubeera dembe willingly because basically this is a liberal economy. This is a free market economy. Okitegeera so ate bw'okola n'omuntu nga ddala mutuufu ayagala okukola naawe kiba kitegeeza mujja asobola okutambuza emirimu mu maaso. So at this point sobola kugamba nti we have this strategy because we are going to go into consultative meetings. After the consultative meetings mugenda kubeeramu strategy nyingi ez'enjawulo ezijja okuba nga zireetebwa zitambuze industry maaso ate nga tugenda kuba bawanguzi. We are ever challenged. But never equal. What your VJ Junior ndooza mumwewuliriddeko? Omwami mbadde etawula negwa ku mwami olunaku olwaleero naye yakiise nze mumanyi nga mugaba njagala tubulire ye amanya g'amatuufu yaani. Magezi Ronald. Magezi Ronald. Sanyisa okulaba ku Wings TV. Kaldi. Programu ekitangaaza. Olunaku olwaleero kiki ekyakuleese gwe mainly? Wabadde oyagala wulira ki? Era kyewabadde oyagala okuwulira okiwulidde? Nkiwulidde nnyo. Mulamwa ki ogubaddewo? Gwa firimu. Okay, mulamwa gwa firimu. Bigenda tukolera mu industry oba tebitukolere? Buli ekikwatagana ne firimu kya makulu era kiba kikola. Kasa kiba tekigamba nti ziveewo nze kinkolera. Kiba kikukolera. Kata kigamba ziveewo. Naye mwami Magezi, lwaki muzannya nnyo bya ddogo byokka? Wolowooza lwaki gavumenti ya wano yatongoza abasawo b'ekinnansi ng'omulimu? Kyekibazanyisa ebyeddogo byokka. Eddogo lirabe ng'eddiini ey'okubiri ku ndala nayo ddiini nzikiriza namba. Naye ate ye yasookawo. Ate si ddogo. Bwempulira. Giyite enzikiriza ey'ekinnansi. Ey'ekinnansi. Wabula si ddogo. Si buli agenda ku musawo nti aba agenze kuloga. Abalala bagenze kuwona. Kati mu movie industry okola mirimu ki? Kangambe oli muzannyi. Kiki omuntu omulala kyeyandyetaaze okumanya kyokola mu movie industry? Wero fair yakola ki? Afumba. Ndi mufumbi mulungi. Ano omusajja nze sijja musobola. Ndi mufumbi sina tabu. Towandiika to directing nga tokola ki?
nkyabulamu okyabulamu n'okuzannya sinnaba tonnaba okyabulamu nkyayiga fiimu mmeka ziringa ndowooza emu togambye mugaba okikakasa nga nnina endala z'endaba weebale weebale kuwagira madde njaga kumanya onfolowinga oba nedda nkufolowinga munaye ate we naagaana gwe okufolowinga nafolowinga bwe kityo nnyingi nnyo ziringa 4 bannaye weebale okukola omulimu wezi tannafuluma waliyo 6 naye nga waliwo ebirungi byofunye mu movie industry andi siri alaga mubiri olaba ki omubiri kweguli fiimu ki abalabi baffe gye baba balindirira empya ejja katale omanyi bakwesunga nnyo firimu eyo ekwata ku bulamu bwange true story eyiyo ekwata ku musajja atalina manyi ateesobola oba omubuyabuya mu Luganda omufiirwa era byonna bigirimu bagita saazi eri kutava ne wuduzi nga 3 omwezi guno ndowooza owulidde omufiirwa omuyinze totale giyite nze fiimu magezi fiimu gye bayita omubuyabuya egenda kubeera nga epremiyalingibwa kutava ne wuduzi ennaku z'omwezi nga 3 ki Novemba bigirimu byonna naye ebigirimu byonna bajja balaba obulamu bwange obutuufu abadde nekengera ku bawala be ne bakazi be ajje afune obukakafu ng'olunaku lw'omwezi ennaku z'omwezi 3 Novemba kutava ne wuduzi tugenda kubeera tupremyalinga movie gye bayita Saz omufiirwa true story ya Mukulu Magezi jangu olabe Mukulu Magezi yani bw'olaba eyo firimu ogenda kubeera otogedde Mukulu Magezi yani sebo sente ziri mmeka bwerere 2.5 mutwalo 2.5 tebo temwatuteregekedde ffe omanyi tugula tebo kati tebo yo tebo zo weziri meka sente zo ziriko invitation zokka kati nze ntegekera invitation kubaze situla kakere ne Wings Films TV sobola gitegekere era erinayo tujja kubeerayo mu bujjuvu owulidde bwati Omukulu Magezi bwati wabadde olunaku olwaleero tujja mufuna olunaku lwe tumukyaze ku Wings Films TV atubuulire obuvo n'obuddo tumutangaaze yatandika atya yayingira atya mu movie industry era ayinamu abakazi bameka tovaawo katwegenema amanya n'eddoboozi nze Kimbugwe Hamza omukulembeze wa Association of Uganda Traders Video Libraries. Nsaba okinnyonnyole ku balabi. Association of Uganda Traders Video Libraries kye kibiina ekyegattiramu bonna bakitunzi ba sinema mu ggwanga. Era nga mu mbeera eno tubadde n'obutabanguko obugugumuko bungi nnyo nga tetulina umbrella body ebadde etutwala kiwadde ababadde bannakigwanyizi omukisa okuba nti babadde nga bajja ne bafuna obusente mu baana bano ne babeera nga bazikozesa bwe bamala ozifuna ne badduka ne bagenda ne bakikozesanga parallel line nti bwe batwagala tuddamu ne tugenda tubayingira lwansonga tebalina bukulembeze ne tusalawo nga ffe abakitunzi ffennyini ne tugamba ku mbeera eno we yatuuse kubanga waliwo embeera yatuuka ku Zai Plaza nga lumu October ekizimbe bwe kyajja ne kyerebwa ab'amagye abantu ne bakubibwa ne batwalibwako ebintu byabwe ne tulaba nga embeera eyo si nnambulukufu kubanga abantu abajja okutwala ebintu tebannyonnyola wa gye bavudde naye bajja nga balaga nti balina obuyinza obutwala emmaali y'abaana. Kino ekyammwe kigenda beera kikola kyo kitya? Ekibiina kyaffe kino kyekibiina ekibadde kibula mu sisitimu ya movie industry kubanga tubadde ne channels etambuliramu nti production, publishing, distribution. Kati nga distribution channel eno esigala bagirekedde publisher lwansonga publisher yabadde asalawo omulimu yanga yagigabira baki ba distributor abantu abakitunzi. Netulaba nti tusigadde era tutambulira mu nkwawa za publishing sector. Netulaba nga naffe bode yaffe enkulu okubanga evaayo nekola ki neyimirira kubanga ensonga zonna weziva waggulu zituukira mu ffe mu mbeera eyo nti wenkosebwa jjukira nze ateekamu ssente
nzaguza customer asembayo bwe nkosebwa mu kutandika ne mu kusembayo ngenda kufundikira nvudde mulimu ate tulekewo ebbanga ddene erigenda obbanga tesobola twala mulimu guno mu maaso kyekyatuleese. Okay, katusabe Katonda buli kimu kye tutudde ne tuteesaako olunaku olwaleero wano eno kisobole okubeera nga kigenda mu maaso. Tovaawo sigala nange mu programu ekitangaaza. Amanya gange nze Daniel Kigundu, ndi film producer, ndi director, ndi writer. Ku film byonna ebisinga mbikola. Byonna mbikola ate era kati nina nakatale wakati Kinayo movies ne mu katale gyendi. Gwe mukulu Kinayo movies. Kinayo movies. Yes. Okay. Enyawo. Mpulira ba complainingako naye tugende ku kyatuleese olunaku olwaleero. Kiki era ekibaddewo kigenda bayamba nnyo kuba katika kasoka enveeke eri kusaidi ya yokola ngendeko kusaidi ya akatale. Akatale kubanga nze ndi ku ground mbadde ntunira akatale. Ba producers abasinga obungi bagamba nti library ezo zitukola bubizi naye library ezo tuzeetaaga. Ekintu kimwe kibadde kitukuba kimu nti firimu eyo y'omuzungu ne wakubadde teri mu mateeka naye abagitunda tebaagala suubula. Abagitunda tebayagala kufuna kalika mwayo kyemu nyenga taagala asuubule kuba zaffe za kusuubula tebazokyamu kyekibadde kitabatawaanya naye waba kitadde emitima gyange tulina okusuubula ne movies tuzitunde tubeetaaga nnyo nga gye nkomeza kubanga sigenda kukola library buli wamu library ziriyo zonna zeetaaga mutukemu emirimu gyange enyawo. Mukulu Dani mmwe muzze kulwanisa Palwood. Palwood tugyetaaga nnyo kubanga katale nnyo tugyetaaga nnyo naye mulimu obumulumulu enkola yaayo gye tuyinza okuba nga tuli against yo kubanga abadde atambula ku ground Palwood ng'agamba mulina ttunda za Palwood zokka eziri teziri mu mateeka. Ekyo kikyamu newankubadde ng'otunda ebizigo byo teweetaaga te kuvumirira by'abalala. Gwe yogera ebizigo byo nti bizigo byange birungi banange mu bitunde byerusa yogera byonna naye woogamba nti biri byonna ebisigadde birwaza obuta akatale k'abalala kosanzeewo. Ekyo kikyamu nnyo wekiba bwe kityo naye nga mpulira kaŋŋambe enkola ya Palwood mwagitegeera bubi. Natandika okugera mu katale ku ground natandika 2019 natandika 2018 omwezi gwalinganga gwa mukaaga ntandika okuyingira nabe kye kigenda ku ground kubanga nze ni producer ne films zetukola tebazigula. Lwaki tebazigula? Abantu bankubira amasimu film yonjijjewa nga sina ne gwe muntu gwenza mulagira nti gende waago ndi obeerawa nti mbeera Kibuye sinawo library gyenza mugamba nti awo kyekyantwala nze nali ngenze ku byange ningenda okulaba nga akatale kano keetaagisa okubanga katugasa ffenna. Era ku ground naye abantu benasangayo nga musanga ajuze edduuka ne mugamba naye teeka mukone ku bina Uganda nti asaga bina Uganda ne mugamba kakkana n'entandika bayingizaamu omutima ogwagala okutunda ebina Uganda. Naye mu process eyo nangikoze okuva mu 2018 mpaka 2019 we tuli wano olwaleero. Kati bo Palwood we bajja bwe bagenda okutuukamu abo abantu benalinga ngenda nzimba nga babagamba olina ttunda za Palwood ate bw'ototunda za Palwood tukukuba edduuka tulikuba n'amaduuka gamu bagakubye batu bakosa amateeka ne bagenda ne bagamenya ne bagayiwa ne batwala ebintu by'abantu bonna kubanga baganya okukola kye baagala. Abaana abamu bavuwalidde ddala bakuba Zaiplaza lwakubanga eganya okukola kye baagala. Kyekyali kya kubanga olwaleero okere enkyano gamba URSB agenda kola gundi jangu nkutwale oyo n'oyo abamu ne batabakwatako kiba kitegeeza waliwo hidden agenda. Kati abantu wenze ne bagamba Dani tulina kye tutya Palwood etugamba mwezi firimu zoleeta zonna teziri mu mateeka kuba nze situndwa zange zokka Kinayo movies na firimu ezange naye buli firimu eri katale ka Uganda neza Palwood nzitundiramu. Era nze sisosola firimu tino ya Palwood kubanga tuba tunda firimu z'abazungu zijja katale kuno wana bros bani ffe tutwala firimu etunda nzi Kinayo movies ntunda firimu etunda kuba nze eri publisher era firimu publisher wagigula agimpeera ku bei gye nsobola okusobolezaako abantu abala ku ground. Kati ate Palwood agamba ezo zonna zitali mu Palwood si ntuufu kyokka nga ate firimu zina security device zatwala mu media council ziri mu mateeka naye nga ye bwatunda ekikye kiri kyonna akifuula kibi. Kati abantu ne batya ne bagamba Dante ebintu ebyo tubitya okujjako ng'oleseza Palwood ne ngamba ekyo kibakola kikyamu naye nga ye Palwood wabanga azimba akatale ke nga tayingirira akatale k'abantu balina ebintu biri mu mateeka si muyinaako buzibu kubanga naye katale naye webyanga banaba bimusaba ajja bitwalayo lwampaka tajja tundayo bibyo byokka. Kati nteekateeka ki mmwe luwenda ki lwe musaze? Fe luwenda lwe lusaze olusookera ddala ekisooka twagala empuliziganya ne library ngati owa library wabakolagana naffe talina kutya atunda ekina Uganda n'omukwano. Omanyi n'okukola business kati gwe oli wa TV naye senga bakeera enkya ne bagamba tolina kulaba TV ndala olina kulaba TV eno
eyo toziraba obolese business y'abantu balojingiddemu eno TV tejja kuba tekyasobola kuleeta mawulire kubanga bagamba mulina kulaba emu bw'olaba eyo lutalo ekyo kibeera kikyamu ennyabo mukulu Dani Kigondo muzeeyi Bwanika mulina buzibu ki kuba nabaddeko ku mukutu gwa WhatsApp nga akuli bubi akuli busy mulina buzibu ki na muzeeyi Bwanika nze muzeeyi Bwanika simulinaako buzibu bwonna era mukwano gwange mwewuliriddeko abanyonyodde ki ekiriwo era n'ababulira n'oluwenda lwe batemye katusabe Katonda buli kimu ekyogeddwako olunaku olwaleero Mukama akiteeke mu nkola tova ku Wings Films TV programu ekitangaaza tambula nange Nalumansi Jacqueline ajjukira nti programu ekitangaaza eteekebwamu wano wammanga ssente Shamia Shoe Store genda wefunire buli ngatto sharpshooter buutu basajja bakazi baana kwegamba buli ngatto gyeri genda ku page yaabwe era eyitibwa Shamia Shoe Store oteekako n'aka online osobola okubeera ng'olikinga ate ofollowinge n'okufollowinga oba oliawo obawagireko wayinza okubaawo ekikuba wamu ne Nahira Fashions esangibwa ku Entebbe Road Zana au ku supermarket ku Hanora Plaza room HA ate namba yaabwe osobola bafuna ku 0787457146 genda osobola okubeera nga weefunira buli kagoye ak'omulembe buli kagoye akaliko buli kakumba genda osobola okubeera nga okafuna ka mukazi ka musajja ka mwana genda osobola okubeera nga okeefunira ate ku bbeeyi entonotono wamu ne Sekawa Motel buli kyakunywa n'ebyokulya weebiri chips chicken biki byonna mubimanyi ku Sekawa Motel ekibuye awo ku Entebbe Road opposite Malcolm Farmers ojja sobola okubeera ng'obatuukako bulungi nnyo omanyize siti abitokota emmotoka ngirinnye etokota piki ngirinnye etokota kiki kyenninnya ekitatokota omukulu Hudson Art oba mumutegeera producer njagala onsirulirawo ekifaananyi kye ate abalabi bange basobole okubeera nga bamutegeera mwogereko nga bamutegeera bulungi oyo omwami oba mulabye mumwetegereza bulungi kati gwe amwetegereza kituufu otegedde yaani yantuukiridde nga tamanyi nti nongenda mutangaaza yaŋŋambye ayina producer gwe yeegomba bannange nga amwagala oba ebitagambika amwagala ebimenya amateeka n'atuuka ne ku serigamba nti producer oyo n'amala amukkiriza ati kulina eno tetugenda funa yadde bwe tunywera amazzi producer oyo mukyala ya producinga movie ennungi ennyo gye bayita The White Devil negenda n'ekikuba n'ekifa Bakula Club of Regato mukyala producer Madam producer Irene Nazi Seremba producer mundetereka abalabi baffe basobola okubeera nga bamutegeera oyo omukyala oba mulaba omukyala omulungi okuzaama kapotebo akogeza essimbo kandabe nze we bwana abakkiriza ngenda kukola ki ngenda kubeera mbi batuusaako era naye ate ono omwami ekisinga okumunyiizaako kikino awoza nti ayagala nnyo producer naye omusanga ali eyo mu nkukutu apepe yati na bwala bulala Mr. Tizi wetereze programu ekitangaaza nabagamba nja batuuzaako buli kimu waneno mu programu ekitangaaza premier sazani kiki ekibaddewo ono yakwanyani ono yakyawaganye nani naye Mr. Tizi kankubuuza kinene ekibuuzo Irene ayina mumanyi nga ayina omusajja ate mu movie industry nga director simanyi oba bituufu oba bakyayagana nja muleetako olunaku lumu Madam Irene Nazi Seremba asobole okubeera nga atubuulira ki ekiriwo mu makati ge n'oyo omusajja gwensuubira mwebale okubeera nga mulabye programu yaffe ekitangaaza okuva we twatandikidde ate paka we tukomekereza bambi mwebale okubeera nga munjagala mwebale okubeera nga mwagala Wings Films TV bannange gamba jjajjawo kojjawo ankowo atanda subscribinga adduke misinde ku YouTube agenda noonye YouTube channel yaffe gye bayita Wings Films TV asobole okubeera nga subscribinga ate asobole okubeera nga viewinga programs zaffe ez'enjawulo ezirungi okuzaama ezitagambika ne bapresenta bo abalungi okuzaama nga muli nange Nalumansi Jacqueline programu ekitangaaza najja batangaza mwe ba filmmakers muli bakunesokola mu byenda ate nga temujja kunsobola nze emmotoka ngirinnye etokota ate tusisinkana olw'omukaaga oluddako mu programu ekitangaaza nga bulijjo nga batuuzaako obunyomero waffe bonna beera ku Wings Films TV weekuumireko tovaawo programu zaffe nyingi nnyo ezikyajja eziwooma ennyuvu okuzaama tovaawo beerawo Kitangaza, yeah, yeah.